waliwo ebintu byentunuulira n'empulira nga bimmazeeko okutegeera naye ebintu bya pressure bimmazeeko okutegeera simanyi oba ggwe olowooza siki ku nsonga za pressure olunaku lw'eggulo baamuleese mu kooti ku City Hall pressure n'akakasa nti yeye kabaka mu masekkati g'ekkooti n'akakasa nti yeye kabaka era n'ateekako okugamba nti ye si mulalu byonna by'ayogera mazima n'agamba bajjaaji nti yatwalibwa ne bamukebera omutwe n'asangibwa nga mulamu n'abagamba n'olwekyo ndi mulamu siri mulalu byenjogera mazima n'abagamba nti yeye kabaka omutuufu era n'ayongerako okugamba nti Pulezidenti Museveni wamu ne kabaka aliko Ronald Muwenda Mutebi nti bamumazeeko emirembe kyokka talina security ate nga beefuga ebintu ebya famire ye mukyo nti beefuga obwakabaka bwe simanyi anaali emabega wa pressure kino ekyatusewo olunaku lw'eggulo kyaleetedde abantu bangi okutandika okukakasa nti oba pressure byayogera bituufu bannange kiki ekigenda mu maaso we biba nga si bituufu ani ali emabega wa pressure amupikaapika ani alukumamu omuliro era kiki ekigenda mu maaso kaki ke babala pressure yatandika nga asaaga omwana najja ng'alemera ku nsonga naye natudde olunaku lw'eggulo nga maze okulaba akatambi kengenda okuzannyirakawo mu maaso aka pressure ng'ali mu kooti obeeko by'owuliriza nadde ne ngamba naye ddala wabanga pressure kale kabaka ne maama kabaka waawooyo awemula bw'atyo nenkubyamu akatambi empemula pressure gyazzenga awemulamu abantu ku media ne ngamba yebukya ku makya nga ddala kituufu kabaka pressure ye kabaka kifaananyi kye tugenda omulabiramu kabaka abadde nga afubutuka ebigambo bwe bityo naye binnamye okutegeera bannange mwe mwogera ki ku nsonga zino kasooke nkuweeko ku katambi ka pressure akamukwatiddwa olunaku lw'eggulo ng'atwaliddwa mu kooti owulira ebigambo byayogedde because I made claims and I told everybody that I'm supposed to inherit that throne, but they think it's a joke, and if I was mentally ill, I would be on the minister's order because they brought a psychiatrist to the CID to see if I'm mentally okay, and they confirmed that I'm mentally fine. So it is very unfortunate that this country is handling a king in this manner, and I have evidence that the current president, the king, the so-called king, they stole my family's legacy, and I need help. I don't have any security, I don't have any judges. I am at a breaking point, so I get out of control and I emotionally express myself, and when I do that, they decide to incarcerate me, which is very unfortunate. Yes. Abange, ebigambo bya pressure biwulidde. Confidence omwana ono gy'alina, obuvumu bw'alina okuyimirira mu maaso g'ekkooti n'ayogera ebigambo bino kyandeetedde okugamba obwakabaka bwe buli mu kwebanjiza ebyabyo babiyita batya nti obwakabaka bwe buli mu kwebanjiza bikulema okutegeera. Waliwo ababadde ku live awo ne babalabalamu emyaka gya kabaka pressure gwagamba nti ye kitaawe oba ne babalabalamu emyaka kabaka oyo gye yafiiramu oba kabaka Mwanga ndowooza oba abadde kabaka Mwanga ekifaananyi pressure kyatera okukozesa ne bagamba nti kabaka sime yafa mwaka ki 1959 oba weebityo ne babalabalamu nti kale waaba yaleka omwana nga muto oba ng'ali mu lubuto bw'alina kuba ng'ali mu myaka nga 5 ne babalamu emyaka gya pressure ne bagamba pressure ali mu myaka 25 ne bagamba kale pressure waba akakasa nti agwamu obwo obwakabaka atuleetera omumbejja oba omulangira eyamuzaala. So abantu babadde eyo nga bali mu kuba empawa bayombayomba naye nze ebintu bino binnemye okutegeera kubanga bulijjo ndowooza content
naye tekikomye kuba nti abyogerera ku social media ayimiridde ne mu kkooti n'abyogera. Waliwo abantu abagambye nti Kabaka pressure, sijja muyita Kabaka because he's not. Waliwo abantu abagambye nti pressure bazadde be bali mu UK nti ayinza okuba akola bino byonna ng'ayagala aseekinge asylum abe ng'agenda abeere mu UK ne famire ye. Ebyo byonna bye nkugamba bigambo by'abantu ebiri ku social media. Naye akatambi k'eggulu oba ebintu pressure byayogedde olunaku lw'eggulu byayuguumizza abantu bangi. Abantu batandise okukakasa nti pressure yandibwa omutuufu. Naye ninamu okuboosa ze muze ngambo oba waliwo akiri emabega oba zino zi diversion kuba wabeerawo ebigenda mu maaso nga pressure yasituka atandika okubaako bawalampa avumye Museveni avumye Kabaka okulaba nti abantu bamuwa attention. Era nze mbadde nga nkimanyi nti yalabika aba akola ki zi diversion ze oba olyawo ebigenda mu maaso bibe nga tubijjako amaaso. Abange olowooza ki gwe omulabi wange alaba vidiyo eno wonna wooli olowooza ki ku nsonga za pressure ono? Twasooka ne tulowooza oba mulalu naye akakasizza ekkooti nti oba DPC baamukwata ne bamutwala ebutabiika oba gye bakebeera abalwadde b'emitwe si butabika I think naye gye bakebeera abalwadde b'emitwe nti ne bamukebera n'asangibwa nga mulamu. Kubanga tujjukira bulungi ku nsonga ziri ezaasooka we baamukwatira era ku bintu bya Kabaka baamutwala ne bamukebera omutwe ne basanga nga pressure si mulalu. Era zemu n'ategeeza ekkooti siri mulalu byenjogera mazima. N'atatya still n'ayimira n'ayogera ku Museveni ne Kabaka nti balemedde mu bwakabaka bwe bamubuuzizzaako emirembe era yeetaaga security. Pressure abalaki abantu bagambye we gibanga kale mizimu gya bwakabaka gye gimulinnye era giraba kulinnya pressure teriyo kubamba ejjala balangira. What's going on guys? Mu butuufu simanyi kiki kigenda mu maaso. Waliwo ebintu by'otunula ebigenda mu maaso nogamba what? Naye ate ebintu byapeningawo bulijjo olusinga bituufu. Ebintu bya pressure Mukama yasinga okumanya naye nga yakalambadde. We twogera baamuzizaayo kuba ali mukomera gye yavudde okuba nti atwalibwa mu kkooti era baamuzizaayo. Baamuzizaayo mbu bamutambuliza ku tteeka simanyi erya computer misuse naye bagamba etteeka eryo mbu baalijjawo baalisazaamu. So mu butuufu simanyi kigenda mu maaso naye ng'onoonsonyiwa okubuuzaako okusembayo omulabi wange naye nga nkubuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsuubira nti muli bulungi we tubeera nga tulinawoko omuntu atali bulungi nsaba Mukama Katonda abe nga akutereereza embeera ate naawe omulwadde nsaba Mukama Katonda abeere nga akuwonya. Waliwo omukyala gwe njagala ennyo omukyalo ow'ekikulukuto mu Bayibuli. Omukyalo oyo yamala emyaka 12 ng'alina ekikulukuto naye omukyalo bwe yawulira nti Yesu ajja agenda kuyita wano n'agamba omusajja ompulira bw'ejjo nti akola ebyamagero mpulira ng'awonya abalwadde mpulira ng'akola ki. Omukyala n'ayambala obuvumu n'ayambala okukkiriza n'agamba leero omusajja oyo ne bwe nnaakoma bukomi ku kyambalo kye ne nkikwatako bwe nti ŋŋenda kuwonyezebwa. Omukyala nakkiriza era Yesu bwe yajja yawagaanya yakola ekisoboka kyonna n'awagaanya n'akwata ku kyambalo kya Yesu. Olwakwata ku Yesu olw'okukkiriza kwe yali ayina omukyala n'awonerawo naye yali amaze emyaka 12. So kati mukwano si nsonga mbeera akyeremedde mu bulamu bwo ndwadde kyeremedde mu bulamu bwo kiki ekyo ekikumazeeko emirembe weetaaga okwekyawa ng'omukyala ow'ekikulukuto bwe yeekyawa n'asalawo n'agamba ŋŋenda kunoonya omusajja oyo wagenda okuyita oba kiki nze ne we nnaamukwatako nja kuwona. So owulidde Yesu bingi byakoze owulidde bangi abawadde obujulizi. Nkusaba mukwano eyo embeera ekulemeddeko ekumazeeko emirembe oba maze ebbanga ki njagala weeweeyo weekyawo omulundi gumu ogambe yonna ngezezaako biganye kannoonye omusajja Yesu
kamunonye Yesu agenda kumponya. Ekyawonya omukyalo oli si kwakuma nti yakwata ku Yesu, naye okukkiriza kwe yalina kyo. Vala era atugamba nti we munabanga n'okukkiriza okutono. Bayibuli ekyogera nga Mukama Yesu kenyini yakyogera ng'agamba abagoberezi be, kuba baali balemereddwa okugoba emizimu. Yewe yajja n'agigoba, ne bamubuuza okikola otya, ffe nga tulemeddwa okugigoba. N'abagamba bwe munaabanga n'okukkiriza okutono omummwe, bwe munaabanga n'okukkiriza okutono mummwe okwenkanankana ng'akaweke ka kaladaali, munaasobola okugamba olusozi nti vva wano dda wali, era ne lukikola. So kitegeeza okukkiriza kw'olina muggwe nga tolinaamu kubuusabuusa, okukkiriza nti Yesu asobola okukukolera mukwano era agenda kukukolera. Okwo okukkiriza kw'oba olina, bw'okkiriza mu mutima gwo n'ogamba nti nja kukola kino, Yesu oba nedda oba embeera ezetya nja kukikola, era okikola ku lw'obuvumu bw'obeera olina. So kati neewa Katonda bw'oyagala akukolere, beera n'okukkiriza. Mukama bankumire nnyo, atakumira mpeera. Tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye.